Ebyo ng'obitadde ku bbali ebbeeyi y'ebyokulya erinnye enkandago okuva ku bbeeyi eyabulijjo mu bifo eby'enjawulo okwettoloola eggwanga ku lunaku luno Abasiramu kwebajagulizza Fitri. Nakalema Grace abaddeyo n'alondoola ensonga eno kaatuwe byajje erudde. Ebintu ebiriibwa omuli emmere n'ebikozesebwa mu kufumba birinyisibwa ebbeeyi, ekintu ekitabadde kya bulijjo ekiwaliriza abamu ku baguzi okwettanira ebyokulya ebitali ku buseere. Mu kwetololako mu butalo bw'enjawulo mu kibuga Kampala, emmere omuli amatooke, obumondo obuzungu, ebbeeyi erinnyeemu nga kati enkota y'ettooke eddene eggula $3 ku $5, ettono ligula $1.5 ku $1.7, bwo obummonde ng'ensawo ebadde ku $8 kati eggulwa wakati $12.5 ku $15. Abasuubuzi abamu bagamba nti ebbula ly'ensimbi n'omusana ogwaka obutasalako kye kiviiriddeko emmere omuli obummonde n'amatooke n'ebirala okulinnyisibwa ebbeeyi, kye bagambye nti emmere eno ntono mu ggwanga. Abasuubuzi bongeddeko nti newankubadde ng'embeera y'obudde ez'ekyuka omuli omusana okwaka ennyo ebakosa, wabula abamu basazeewo obutalinyisa bbeeyi nga yadde olunaku lukulu. Abakinjaaji nabo bongezeza ku bbeeyi y'ennyama kubanga ebisolo byalinyisibwa ebbeeyi awamu n'ebyentambula. Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire. This is Kingdom TV.